ati ebimu kati bye sikyayagala nakuleeta nga ne bwe mbifuna tebikola mawulire tebikola makulu kubanga bwati bwayogera Mukama mu John chapter 2 John chapter what? John chapter 19 verse 30 agamba kiwedde. So waliwo ebimu byendeka. Waliwo omusawo eyabaddeyo n'abagamba kabaka alina ebintu bye yeesigaliza nga bibye yekka birimu amaanyi amayitirivu ennyo, ne bagamba Museveni alina okubiyingirira nabyo abituukemu. Museveni agenda kukola emikolo wakati mu ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka awo waayita yekka yaayitawo yekka, then emirala ajja gimalira ku kayanja ka Kabaka, then n'abantu abagenda okubeera mu nkuuka nga 31 mbona mmwe babaagalako ekintu okuba nga bakiyungirira balabe nga Museveni afuna ku maanyi ago obwakabaka. Ekirala yamugambye Museveni bwe yali asaba amaanyi ng'asaba obukulembeze mu bachwezi teyasabako nti bw'alibuta abuwa omwana we kuba yali tasuubira kutuukayo, ekyo yakifunira mu kkubo ekyokulowooza okubuwa omwana. So byebyo ebimu ku byabaddeyo naye tebikola makulu, ebimu mbireka bwe ntyo. Uganda awo wetuyimiridde mukitegeere nti mwami Museveni ebbanga lyonna abadde ng'akolera ku ddogo, ne gye buli eno emyaka gy'alina takyaswala nti entebe akyagiyaayaanira era akyayagala okukozesa eddogo alabe ng'awunika bannayuganda. Kyannaku nnyo nti yandiwunise bannayuganda naye n'ava mu bwakabaka bw'abantu, n'ava mu bwakabaka obuli mu Uganda. Tukirabyeko nti buli bwakabaka abwekiise. Otuukako mu bwakabaka bwa Bunyoro toyoya kubanga tebamanyi na kabaka waabwe kikimukwatako ne gye buli eno. Otuukako mu bwakabaka bwa Nkole abo bo tebakyayina kabaka. Otuuka mu bwakabaka bwa Busoga olwaleero ge bakaaba ge bakomba kubanga nabo tebamanyi kati kyabazinga biki ebimukwatako. Twakomye okutegeera nti embeera gy'alimu nzibu nnyo olumbe nga lwamukubye wansi. Obwakabaka bwa Buganda gye yakomya Ssaabasajja Kabaka fenna tumanyiyo ebyo tetwetaaga na kubiddamu kubanga amawulire gaali ga nnaku nnyo, wadde nga Mukama yazza bibye n'ataasa Ssaabasajja Kabaka. Olwaleero owulira emikolo gy'ayagala okukola mu bwakabaka bwa Buganda kyalina ebintu by'ayagala okuddamu okuyingirira. Ayagala kuddamu okukola malogo ge mu bwakabaka bwa Buganda. Kitegeeza nno nti omusajja afunvubidde. Bw'abanga yajjira ku ddogo akulaga nti yakyatambulirako era akyayagala okuwunika bakabaka baffe. Ndowooza ayagala kulaba nga yafuuka kabaka ekitayinza kusoboka. Kale yandifuuse kabaka osanga nga bw'akyagala singa abadde munnayuganda. Ye singa abadde awo obwakabaka bw'abantu ekitiibwa osanga twandigambye nti tomanya luliba olwo, naye talina bwakabaka bwawa kitiibwa. Buli bantu abayisanga bw'ayagala, buli bantu abayisaamu amaaso, kyokka akulaga nti obwakabaka ate bw'ayagala okwesigamako akozesa amaanyi g'obwakabaka ye okwongera okwenywereza mu buyinza. Tulowooze nti empewo z'obwakabaka zo tezinyiiga zisobola omukwatako n'ayongerayo mishoni ze kubanga ye atukulembeddeko ky'asobola. Kati ayagala kuyamba mwana ono naye amuwangire mu mpewo z'obwakabaka. Kye ndowooza tekikyasoboka. Batadde ssente z'ebivulu Balamu, Kenzo, Kamiri, Lutalo babadde mu State House era babawadde ssente empitirivu. Balamu bamuwadde omusimbi mungi nnyo okwongera ebikujjuko bitandike ng'obudde bukyali, mubeere mu bikujjuko okuteekawo ebimansulo ne Kariuki byeyongere abantu musobole okudda mu ebyo bo basobole okuyisaawo ebyabwe. So byebyo mu boycotting ebivulu. Nze kambaleke oba ebiseera ebyo nze mbagambye nze ekyange ŋŋamba tuli kujjako dictator. Ekintu ekitajjako dictator sikyetabaamu mu biseera ebyo. Kali kakati awo ako tekabadde kalango wabula mbadde nzijukira ebiseera ebyo mwewale ebivulu naye ebiseera ebyo. Bannange waliwo olutalo olugenda okubalukawo wakati wa Museveni ne Alien Skat. Amaaso ku lutimbe. Waliwo olutalo Sinziggu Museveni yagambye ekisiraani ekyo amazaago amazi ganzitira ekintu.
mbuno ga papa yagambye agamba zisaagala galabako. So tuli ku namba eri +974 33939639 tutandise ku dakiika 2. So ku ssaawa emu yennyini tugenda kuba tuva so tuyina eddakiika ng'ameka zonna z'amasimu gokka. So mwanirizibwa naye olutalo olugenda okuyita ku bannange olutalo sinzi gumu 7 tayagala mwana oyo nja bibabuulira anti byonna nze nabibabuulira ne bino nja bibabuulira mbimaleyo. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Wasibye otya mukama wange? Nasibye bulungi ssebo ate ggweyo. Nange ndi bulungi. Genda maaso. Ngenda kozesa obudde butono nnyo okukwebaza kasooke naddala omulimu omunene nnyo gw'otukolera. Webale nnyo webale ddala. Abamu kuffe tulinga mu gavumenti ya Museveni abalinga endiga ezaali zibuze naye ne tufuna omusumba omulungi n'ayitaayitako eyo okutuzaamu amaanyi n'atukomyawo mu kitwago. Twakomawo mu kitwago era kati tulabika nga abali akitiivu. Ekyo nga mmaze eky'okukwebaza olw'omulimu omulungi gw'okola. Kati kaŋŋende ku nsonga ya Kyabazinga Ebusoga. Mbadde nsaba nga bwe twayimirirawo ne tutaasa kabaka a Buganda, ndi musajja Buganda, naye mpulira okukwatibwako ennyo n'okunyolwa okwa Kyabazinga embeera gy'ayitamu ne kabaka yagiyitamuko. Naye Katonda nga bw'ali omulamu ne tuyingirako mu kusaba okusiiba ne twogera ebigambo ne tukaaba amaziga. Katonda waffe n'awulira amaziga gaffe. Mbadde nsaba emizinga egyo gyennyini gye twakozesa tutunuze Ebusoga ewa Kyabazinga. Tulina nze nali mmanyi omukulu Masaaba, omulimu gw'omukulu ku intaneti yali Twitter. Nze okusinga okumanya Masaaba namumanyira ku Twitter. Naddala wali ku omukulu Lumbuye nga bamaze omuggalira. Nalaba Masaaba nga buli wenjira bweti mbikula empapula 2 nsangawo Masaaba, mbikula olupapula lumu nsangawo Masaaba. Mukole bwe muti mutwitinge wano. Bwe mukulu eji tusaba tubanje Kyabazinga ajje mu public, at least nga kabaka we yajja mu public. Ab'Ebusoga bamulabeko obulwadde asobole okujjanjabibwa. Naye bano abasajja obutemu bwabwe bagenda mumukuumira mu kasenge agenda okutuuka okumuleeta mu bantu nga buli omu amaziga gamuyitamu ng'amaziga egatuyitamu ku Lwakabaka Butemi. Mbadde nsaba muduumire buli alina platform yonna eriko abantu egobererwa abantu, muduumire Twitter tukole olutalo n'olw'okubanja Kyabazinga. Oba Kyabazinga ajjanjabwe oba bamutuwe nga mulwadde, kye tukole ogwaffe tumujjanjabe oba bamutuwe mu mbeera yonna gy'alimu, naye baleme okumusirikira. Ako akasiriikiriro kaleetera kabaka waffe okutumutuwa nga amaziga gatuyitamu. Kati ku Kyabazinga tetusirika. Information nga we yalinkize nga yafulumira, tugezeeko nnyo okulaba nga Kyabazinga tumulwanirira. Tulwanirira Obusoga. Abantu b'Ebusoga eyo baatukola obulungi si butono nnyo. Sitwaga eno eyimiridde nnyo ku Busoga. Tuli Busoga nti mpagi y'amaanyi nnyo mu sitwaga eno n'abantu baayo obuteeteererera. So naffe tetubalekerera, tugende mu maaso tubanje kabaka waffe Kyabazinga ajjanjabwe n'omubano oba tulina enkuba gye tumukuba afulume olubiri. Nina birinya ebyokuteesa naye olwaleero kakomaawo lekera abateesa abalala. Mukama akuwa omukisa ssebo. Amina ssebo, naye Mukama akuwa omukisa ssebo. Weebale kuteesa. Ateesa tutaase Kyabazinga, tulwanire Kyabazinga nga bwe twakikola neera tukikole neera. Hello, sikwata muntu akuba direct bannange. Genda mu maaso ssebo. Pastor Bishop n'abawuliriza mwena mbalamusizaako, mwebale nnyo gye mukolako. Amina ssebo.
era mwemalire ddala. Ngenda kutandikira ku point nawe gyoyogerako era kino nze kigamba Abannayuganda. Bannaye ekizibu kya Uganda kati ye Museveni, naye nga Museveni ye twamala dda bamukuba naye ebiyimirizaawo Museveni, ebintu ebyo biyimirizaawo Museveni, ebintu bino wammanga. Abazungu, Abamerika, Aba-British, ba European Union, abantu abo bakyakwatiriddeko nnyo Museveni. Bemuyambako okuzaazanya emizannyo gye mu East Africa n'akali akasajja ka Ruto. Ekizibu kye tulina okukola Abannayuganda, tulina okuconcentratinga, tuleme okugendera ku diversion. Ekintu ekiyunite nga kyetulemerako saa zino okubaanya ddamulira aliwa. Museveni yamusomako ne mu lisiti. John Bosco Kibalama aliwa. Twaga gavumenti eproducing abantu abo baba bazza emisango gye bassa. Amateeka galambika bulungi nnyo aga constitution yaffe ya Uganda nti omuntu oba ngoziza omusango olina saawa 48 okubeera nga wewozaako ng'ate olina access ya lawyer ng'ate olina access ne family yo. Abantu ababa victim abo bakaaba. Olwaleero ndabye ne ku TV Louise Rubongoya, Secretary General, ng'awaayo gundi speech ye ne family ezikaaba enkya n'eggulu. Kulyamu ekifaananyi ng'egwe Nabbanja, ng'egwe Museveni, ng'abantu bo babuzaawo tomanyi matwalire gaabwe, mayitire gaabwe. Kulyamu ekifaananyi ng'eyo family yo. Kutegeera Abannayuganda tubeere united ku nsonga eno ejjako Museveni. Ebintu ebyo bitakolebwa twekunge tugende mu State House tugyeko regime ene etulugunya abantu baayo byagamba nti bagironda. Ekyokubiri, Bannayuganda buli omu kyokola tokinyooma naye kikole. Bwe tugamba nti tugende twekalakaase nga toli mulwadde nga tolina nsonga yonna genda weekalakaase. Bwe tugamba nti kati ngoye ava okuteesa agamba tukolere wamu tubanje Kabaka. Naye ng'ate njagala okujjukiza Abannayuganda nti ebintu ebiyimirizaawo Museveni ebituwa diversions ebintu bino wammanga. Abayimbi, Bannaddiini, ab'ennono boona beekobaana babuzaabuza. Example yasembayo kyenasenga okulabayo wakunga Musiraamu oyo gwe baatulugunya akubire ensizi ez'Abawalabu. Abalopere nti Abasiraamu bayisibwa bubi mu Uganda. Naye twayitawo kaseera kanene abantu abo nga bali mu State House nga basabira Museveni. Kati n'Obwakabaka kyabazinga tumulabye emirundi mingi, emirundi egiwerako nga kino kimu kineka ki DDG kigendayo e Busoga ewaffe ne kigamba nti no bigenze birthday simanyi birthday kibiki okukungakunga abantu mbayi bispeech ebitakwatagana nga Kabaka oyo mwenyini amusangaaza ewaffe ate nga amanyi bulungi nti muwoozi yakulidde ekiwamba abantu yakulira kita abantu ne taata we n'abakyaze ewaabwe ate nga bagamba nti Bwakabaka tebulimu byabufuzi. Kati abantu abo nze ni Musoga mwenyini nze njagala Obwakabaka bwaffe bubeewo naye nga si bwakimpaatiira tebulimu byakukaana byamazima na bwenkanya enjagala. Era Obwakabaka bwagamba nti busobola okusigalawo naye abantu ababulimu saa zino bataavuyo ne bakozesa obuyinza bwabwe ogamba nti bikyamba bigaana n'ebituufu babitwala balemere ku mazima. Abantu abo bagenda kusaanawo ne families zaabwe. Sigamba nti njagaza Kabaka ono afe naye abantu bazanya emizannyo gyabwe. Kabaka alina obuyinza bungi nnyo okutegeera. Kati in the interest of time kankomyawo nga ngamba Bannayuganda tubeere n'ekintu kimu kubanja abantu baffe tubeere united ku luno tetwagala diversion endala yonna. Mwebale nnyo okumpuliza Pastor Nsonyiwa anjogedde bingi nnyo. Kale ssebo weeraba ssebo. Ennamba eri +974 33 93 96 39.
yeyo Olivia yeyo tugende mu maaso ani ali ku line ani ali ku line muweddeyo ate kati baba zimyansa bumyansa wano zitomerekana zivuukako bannaye mwetaggulule bannange mwetaggulule bannange mwetaggulule nfune gwe nkwatako nfune gwe nkwata naye wano tewali ayitamu bunaze temukuba direct mukama mulungi ekiseera kyonna yebaleko ssebo kale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo kakati ssebo nze mbadde nteesa ku mukyala bambi yazze nga gavumenti yaparedinze ewakaawo omwami mbu ye taata ng'omwana era ye mwami w'omukyala oyo mpulira obusungu n'okunyolwa ennaku ennuma olw'okulaba nti gavumenti eno eggwereddemu ddala ensa kwegamba etandise okukolera ddala ebintu n'omwana omuto omuto eyakazaalibwa byalaba nti ekiseera kibaweddeko wabula beekaza bwekaza kituufu n'omwana omuto n'avaayo awa obujulizi nti daddi si y'oyo wabula ng'omuntu omukulu yavuddeyo n'aleeta omuntu amazima agakatala famire gwetamanyi gwetalabanga nako nsobola ntya okubeera n'omwami wange emyaka mwenda ddala ddala gwe n'ovaayo n'oleeta omusajja nze gwe simanyi gwe sitalabanga nako n'omunkakatako really like seriously yeyo gavumenti yaabwe munnange pasita essaawa yonna bakimanyi yennyabo ebale tuweereza ssebo kale nnyabo eddakiika emu n'ekitundu nga nkujjako dakiika emu n'ekitundu nga nkujjako kati hello yesu yebazibwe nnyo nnyabo mukama yebazibwe nnyo mukwano tayimu ate simanyi oba netuwaakayo oba kikyayiro nno naye genda mu maaso ojja kuddamu okube mukwano ojja kuddamu okube tubadde tetukuulya bulungi hallo yesebo omusumba omulungi bangi sebo webale kuweereza mukama wange amina sebo pasita ndina ensonga emu n'ekitundu era mu ddakiika emu n'ekitundu ng'ensonga esooka watugamba olina access ku mutabani wa Museveni ne Nantaba okimanyi nti abaana ba Ssebulime nabo tebafunanga kuweererwa tebafunanga bwenkanya kati lwaki tetukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu engeri gy'oli mwami ga bulyeri netukola tutya Museveni alumweko bannayuganda tufuneko kubwenkanya n'abaana ba Ssebulime kibisi nabo babeeko nga balina kibatuuseeko kwekyo Nantaba kyeyamutuusaako then ensonga y'ekitundu tubuuzizza nnyo mwami Mpuuga ku kintu ky'abantu baffe abaabula era gye watugambe tuve mu bintu bya protocol ebyo ebintu by'okugendera mu paalamenti kati nze nteesa nti bwe tukyusako ku buwufu ne tukwasako ku vice president waffe ow'omu Eastern oba ow'omu Northern mwami Nambeshe ne Mama Zedduga nabo ne tuba ku buvunaanyizibwa batukulemberemu mu kunoonya abantu baffe ne tumulaga nti yadde kale ali naye waliwo abantu abalala basobola okutukulemberamu bw'abanga Mpuuga yawulira nga alemereddwa Mama Zedduga ali out kuba ye tali mu paalamenti Nambeshe yasigaddewo
naye andi kakati tuba tutunulira mu tulubange eri aba vice president kubanga palamenti yeeganye then kati tuba tutunulira mu tulubange eri aba vice president mu capacity eri ya vice president tujje mu tulubange eri aloop tutunulira nga vice president nti singa president taliiwo bo bandikoze batya ku kintu ky'okubanja abantu baffe kale sebo neyanziza nnyo mukama wange kale sebo webala okuweereza pasito omulungi amina sebo naawe webala okubeerako agunde gunde omutereka wangaali nnyo ayibeene amina hello pasita bambaye ndi musanyufu nnyo okuyitamu ennyabo gwe gusoose okuyitamu wabale kuweereza pasita gwe gusoose bambaye ndi musanyufu nkugoberera buli lunaku misana na kiro ok genda mu maaso teesa mbadde nteesa ku kabano bannanga akabano katuyingira dda pasita nga tukyali bato nzijukira entebe awo mu kitaasa waliyo amayumba naye nga gamagye ndooza mini yeyagazimba ku mulembe egyo nga gabanenenene kati twali bato kale nali siri mutonyi myaka nga 13 ne baleeta ebirole by'abanyarwanda nga bingi ne babiyiwa eyo nga tebannako bafunira wakusula buli omu ng'alina tenti ye n'abaana ng'abakyala babaleseeyo ko basoose kuleeta abaami bafune we basula naye nga bazze n'abaana baabwe kati lumu pasita ng'omwana kwaliko omuwala nga mutopu kale tulinga sayizi emu kati yali ayinako kanne nga kato nnyo bajja n'obwana 3 kati akaana ne kafuna olumbe nga lw'amaanyi ne kagwa eri ne kazirika nenfuna booda awo ne tukaddusa mu ddwaliro mu grade B kati we tumutuusa mu ddwaliro ne tubeerawo bamuwa ekitanda omwana ne bamuwa ekitanda naye ku olwo olunaku lwe twasulayo pasita twasangayo abaana nga bangi nga balwadde nga omanya abalwadde naye mu kaseera katono nnyo abaana 10 ne bafa omulundi gumu okitegeera era wayogera kabano neŋŋamba aye kuva dda batta abantu naye oyo teyafa naye tetwasanga abaana basinga bonna baafa omulundi omusawo yajjanga nga akuba eddagala ono addako ku shifuti yagamba oyo yafudde kyokka ng'olaba babaddemu akalamu boogera neewuunya nnyo era kati ŋŋenda nazibula amaaso okuba ewayogera ku kintu ekyo neŋŋamba okumanya nga battanya abantu byebyo mujja kuzza obutambi emabega mutegeera ekintu ekyo bwe kityo bwe kiri naye mukama atubeereddewo batandika tetunnabamanya kituufu batutandika tetunnaba nijjukirako pasa niwe twali abato tatange yali akolako mu banka yali banka ya Bank of Uganda edda ku mulembe ndooza gwabo naye ng'ayina abanyarwanda bakozesa nga tuyina ente nga tuyina faamu naye kati pasa wootuuka ewaffe teri wadde akatooka akayimiridde twalina amataka naye tewali nga bagefuulira ekiro nte ne bazigoba ne zibula mbwe nte zaabuzenga 10 teri wadde akayana akatambula kati wamaggwa akabano okamanyi tweyanziza information akabano kirikino kabiriyo bano epasa yo bali kuweereza amina nyawo amina weebale nnyo okuba mukwano naawe kati gwe akabano okamanyi mu nnyumba mwekali ako ke bayita akabano pasita mukamusiza nange ssebo webale kuweereza ggwanga amina ssebo nawe bale kubeerayo olina eddakiika emu n'ekitundu pointi nasoza ngirowoozaako erawo omusajja omwami abakuteesaawo kino kiwaddangamu sikibeera okololo opposite
Kittante secondary waliwo ebbaala gye balina wagguluggulwa oba eri mu kikomero oba biki nga kwa Acacia Mall. yes naye bw'ogenda ku Kittante wennyini opposite the gate of Kittante wagguluggulwa awo balina ng'oyise mu Mulago ng'oyise sayidi ya Mulago oba ng'oyise sayidi ya Mulago oba eya Acacia Mall. Whatever you use, you can reach there. Location entuufu eriwa? Okay. Yita Acacia. Okay, yita Acacia. Ekyo kyembadde njagala kalisewo. Kati awo guba balina ebbaala mu beekweka gye banywera oluusi n'ekyo kikojja kye byekuba oba mu musajja kikojja kye. Then kakati n'ekirala since His Excellency yali like Luweero wagwayo esasage kiwa mulembe okutuna abantu babakwata nnyo balina lwe bateekawo kafyu tebakyakola bulungi saawa 3 nnya batandisa obakwata kumbe buno obusajja tebakyabusasula butulugunya bantu eno wansi kujjako bantu ssente owulira bantu mbeera mbi naye bakuba abantu baganya kwekolamu omulimu obuntu jasi kukwata miggono majambi eki gomwena nemwe nebubutugaatu bubutumaatemu bokusanga awo mwabutemi bantu ekyo kibalemye. Tweyanziza nnyo ssebo bannayuganda mwayambadde omwoyo ogukutta wano emulaga mugenze fuuka bayoswa kale ssebo pastor Mamita Museveni nga ndi Nakaseke. Gwe Museveni? Ssebo. Nga linnya lyo Ttumbe? Ndi Nakaseke. Pastor nze kati mbadde ngamba oyo kyabazinga tusoko tumwesonyiwe walaba twava ku Ssejjirinya essaawa embeera gy'alimu twamuvaako ekizibu ekiriwo tuli ku Uganda tujja kubasanga bajja kujjanjabibwa tumaze okufuna kye twagala ensonga eriwo y'abantu baffe twagala abantu baffe mu mbeera etoba mbeera atya twagala kimu bantu baffe era Museveni kimanye tujja essaawa yonna tujja oba nkya oba kwosa nkya ne gwe kyomanya nti tujja oba kiro kyaleero tujja tuli mu kkubo tujja kituufu